Omugole bambi kyanna kunywera nywereramu ne family eyo nti omwagizi wange omu yatufuddeko ng'ate twakamala okucelebratinga omukolo gwe era musabira Allah amuwejjana kyenyinza okukomako. Kati kwegamba mwenna ba president mwasazeewo okuba nti mufuna ba bodyguard kwane sindi twamulabe nga naye alina ba bodyguard. Yakugamba president waawa? Yangamba waawuma naye bwe yayogera ye mu bigambo bye. Yali. Era once a president always a president. Wademba okweyita president naye atakyali mu service. Ekibuuzo ekyo ndowooza okibuuza muntu mukyamu. Wandikibuuza Zaakayo aludde mu beefu. Mbu kati zino empya zokyapata ofunamu ki? Olina statement y'okoze ng'oli waggulu wali. Netugamba kababwino kalina. Wazaala mukozi emboozi ejja ereba ya paati tu. Ngani leero mpulumidde mu Saha Fashions ne designers ngambye kanfulume nga ali Iraka nzije nange nsobole okubeera mbere part of Rolex Festival. Bakuma mukulembeze nawangula akalulu buli omu kyamanyi era ntambulanga president era abantu bangi bankeberako otuuse bulungi osuze bulungi olidde bulungi so ntambulanga mukulembeze. Bano be bakuuma ku Zaakayo aleme kusemberera mukulembeze tasobola kunsemberera ne mba nzekka naawe bano bakuuma mukulembeze bakuma ey'amaanyi bweti kitegeeza ki eri omuyimbi kiyamba ki eri omuyimbi ekiseera ekisinga omuntu yenna mu nsi life is the first priority. So woba olinawo embeera gy'osobola okwebeereramu tolinda buzibu ate okubira abantu kati ngenda mitiira neeyo mu kyalo eyo just twitidde Rolex Festival so tugenda kuyita mu kibira tikula sumulula byonna ebyansiba obwedda sinsitira nyiganyiga abalungi mwenna mwekuumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne Original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.